Program Jenvudde mutukuletera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Jenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu 2 oli ku CBS 88.8 Radio Buganda. Program Jenvudde nze musajja wa Kabaka 2 Matovu okwaniriza nate ku program eno Jenvudde. Nebaza nnyo abantu mwenna abali mu Buganda wana abali ebweru wa Buganda abali mu Uganda abali mitalo w'amayanja kubanga mugoberera n'okuwuliriza CBS. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Program eno Jenvudde nkuleetera abantu abalina omukululo, abantu abalina kye bagasse ku ggwanga lino. Ekirubirwa kya programu eno kuzzaamu bavubuka amaanyi naddala bano ab'omulembe omutebi. Tuleeta abantu abakulu mu buweereza, mu buvunaanyizibwa, abakulu mu myaka. Oluusi abaliwo mugenda ne mulowooza nti oba omuntu bw'ati teyaliiko muto, omuntu bw'ati teyabonaabonako, mulaba mu ggwanga mugaa nti oba talinayo baganda bwe baye tebaamuzaala. Naye nga naye teyava mu ggulu, yazaalibwa. Olunaku olwaleero lwa njawulo. Gwendi naye ekisookera ddala mukyala mu butonde, maama. Ekyokubiri munnabyabufuzi, mu butendeke bwe munnamateeka. Maama ono mukulembeze kubanga mubaka wa paalamenti. Maama ono abadde sipiika w'olukiiko wa paalamenti y'eggwanga Uganda okumala emyaka 10. N'awummula. Naye teyawummula buweereza. Kaakati ate ye first deputy prime minister wa Uganda. Era ye minister avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ga East Africa. Kale kiyite East African Community. Embeera za maama ono muzadde, mwangu mu mbeera ze, bw'aba talina ddala mu woofiisi, Busoga emwenyumirizaamu nnyo, Buganda emwenyumirizaamu nnyo, kubanga aleese obumu mu bannayuganda. Naye ng'ate Buganda anajjukirwanga olw'obumu obwo wakati wa Buganda ne Busoga. Gwe njogerako si mulala, nyina namuyita maama, naye ye Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaaga. Ago ge mannya ge tumanyi, amalala n'agatubuulira, naye ago ge tumanyi. Nnyabo w'ekitiibwa oli ku CBS, ensi ekuwulira bulungi n'okulaba okulaba ku mitima mu mikutu gyaffe emitimbagano emigatta bantu. Naye ekisinga obukulu looza ne Busoga ne Buganda kuba kulamusa nakubuuza ku bantu. Nsaba abantu babuuzeeko. Kale webale nnyo Matovu. Nsanyuse okubeerako ku mpewo za CBS olunaku lwaleero. Era ntwala omukisa guno okulisa abawuliriza ba CBS, abawuliriza mu Buganda, abawuliriza Busoga, abawuliriza mu Uganda yonna, n'abantu ba Uganda okubakulisa ennaku ze tuyisemu za Christmas. Nsaasidde nnyo abafuna ebizibu kubanga obaddewo obubenje kusingira ddala ku luguudo lw'e Masaka, abantu bangi bafudde. Nsaasidde nnyo abo abafunye obuzibu, wadde n'abantu abafa tubadde tukola nabo, naye nga nulira abakiise n'abantu abalala, naye basaasidde nnyo. Nsaba nti omwaka guno gutandika gwere gwa mulembe, sobola okufuna ebirungi. Weewaawo. Awulira omukyala ayitibwa Rebecca Alitwala Kadaaga. Ge mannya amatuufu oba eryo n'amala? Wali n'amala naye nga betukozesa. Kati mutunuulira nga bino ebitiibwa byonna tabirina, tutunuulira akaana ako ka Rebecca. Akuliza ku CBS, ozaalibwa ddi, ozaalibwa? Kakati byange biri interesting. Ndi mwana wa Kisuku. Munnabusiru. Ndi munnabusiru. Kubanga taata wange mama wange
bali bakolera Ntebe. Taata wange yali akola mu Chief Secretary. Mama wange musomesa Emmanuel Primary School. Manyago manyi. Kakati n'okujjako nti mama yali agenze okulaba bazadde be ebubweri gye nazaalibwa naye nga baali babeera Ntebe, so kyekubanga nze ndi mwana wabusiru kati mu 1956 kati mu 1962 taata nafuna transfer okuva Entebbe okujja e Kampala awo netujja e Naguru housing estate, so gye nakulira Naguru housing estate. Ndi mwana wa kusatu mwana 10. Nasomera mu Human Demonstration School. Mambo abatunda tuka. Tata wali komita. Mami George Kadaaga. George Kadaaga. Hati mama. Mchala Idd Kadaaga. Musei yafa naye mama akyali. Mukama nkoni. Mukama yebazi. Uzaliwa mwaka 56. Amaka ge mwalimu wali mwana wakumeka mu bana 10. Nali wakusatu. Asooka okubinza ndi wakusatu. Twali 10 altogether. Tetukyawera naye twali 10. Nabawala bameka n'abalenzi? 5. Wow. Amaka gaali gafaana gatya okutwaliza awamu nga muli Entebbe? Entebbe twavayo nga ndi muto naye twali Katabi. Estate. Kizijukira twalina ba neighbors Kyanagandi. Nali muto okuba navayo twavayo mu 1962 n'emyaka ngaina tugende Naguru. Twaliga nyumba twali house number P1 Naguru housing estate. Tutagyerabira. Loli manyiwo oba we yali anti. Yes. Eddiini ly'ery'eki waka? Tuli wa Protestant. Tuli wa Protestant family. Yes. Twasabiranga mu kanisa St. Peter tena twana usali vile no St. Peter yabakatuki yafenda St. Peter. Wow. Otandika okusoma. Twandikira okusoma. Human Demonstration School. Akati awali ofisi yange interesting. Kingdom. Wali amasomero abiri. Ebyaffe yali demonstration. Twali twambala saati njeru, tie ya red, ngato za brown ne skirt ya kapere. Nababeerawo Shumoni endala. Bali bambala skirt za blue n'empale za blue ne saati enjeru. Tuzaffe twasooka okwambala matayi. Era kusibeta iteri asinga. Kwa nagisiba okuva mu P1. Otandika kati biseera onamo mwasomanga nasale? Twasomanga nasale. Tuza n'ekisomera Ntebbe. Kubanga natandika bwetu gye nentandika mu P1. Ne nasale twagisomera Ntebbe. Twagisomerawo mama yasomesanga Emanyago. Wow. Kakati ekikulu ennyo mu Human Demonstration School nze yali omuddugavu asooka mu ssomero. Ssomero yali abayindi. So nze yali omuddugavu asooka. Ate ng'oli muwala? Nati muwala. Eyaddako ye alindi kusooka. Yes. Then Nojo went to see the other family. Twali batono. Abo bayindi Asians tebakutunuuliranga ng'ekyobulamuzi bo beeru oli muddugavu ate olina kana. Sawa twali bato. Nga tebabifaako. Nga tuzannya. Nga tufitinga in. Bagezaako to accommodating. Naye nga twali batono ddala. Kakati sister wange ne brother wange bo bali East Kololo Primary School. Abalala bali primary school. Ffenna twali mu ssomero ly'abayindi. Taata waffe yagambye tubeere standard ennungi ey'okusoma, so tetwagenda mu masomero g'abaddugavu. Ffenna twali mu ssomero ly'abayindi. Entandikwa ngira bati mulimu kubonaabona gwe watandikira kusoma mu ngatto.
nagabe netayi fe twasukisa awuliza CBS ye mukadde waffe ate no Dr. Right Honorable Dr. Rebecca Kadaaga omaliriza P7 mizenju kije mwazanyanga ibiseri mu masomero twazanyanga rounders eringa wanagitanga ki eringa cricket nga ezanyibwa abalezi abawala byomo bya kizungu ne of course trying swing na bikina ebirala kati wetwambala P7 nali nsabye genda gayaza banene magunga tebantwala batugaba mu St. Catherine Secondary School elida bali batandika essomero ly'abawala lya gavumenti so ne balonda abaana mu Uganda yonna bateeka eyo mulango sibangako waka siwerangako nabalango tubeerako mu kisulo esiwerangako mu kisulo ate bakasuseeyo wala olulimi netugenda netusooka ffe the bantu people tetwali bangi naye ffe netukola group zaffe ndowooza okwewa moral support naye netusoma netufaa era obimanyira n'olulimi n'oluyigayigamu olweyo olwakawala omanyi okwogera olulimi lwali punishable kyetuyita vanakyo it was punishable so oyogera nzungu nolwekyakyoliranga nti lulangi wamuyiga yes awuliza CBS olwakawala ka Rebecca kafaana katya mu size kiwala kigimu kinene kiwa nali mutono naye nga nali mulungi mu athletics oli munnabyamizannyo kale nga tugenda essomero lyaffe netugenda eggulu okukikira okukola competition za ezomasomero ga Northern Uganda bintu bingi yes omaliza P7 pozi n'ekirala twalinanga library ku Shimoni Administration School so buli lunaku nga nfunayo akatabo kengenda nakeeka waliwo obutabo awandikibwa Enid Blyton yes kati lunaku nga neyazika akatabo kamu nekasoma baifika bakawedde nikyanekoma nefuna akatabo tamulisomo nafuna eddala olufuna makeup yero ante lwobasali meka naye ngetwaza muzungu yes era ebibuuzo byemutula byalinga biva Uganda UNEB Uganda national examination ndowooza ebya primary byali bya Uganda n'ebya O level ne A level byali bya East Africa ndowooza ffe group ezasembayo kutula ebibuuzo bya East Africa waliwo ennaku zino ebiwulirwa babyo tubiyita na busasi ebibuuzo byalikinze bafu embeera eyo mu maaso byamwali natandika okulaga simanyi waliwo sikadi zinga sikadi zitegeeza tugamuseefinga even the idea of cheating ng'ocompetinga n'exam n'ogiyita nabiwula luvannyuma ebimu nti waliwo sikadi zisimanyi bakisebitegeeza tebyaliwo ato ebize luvannyuma senior 1 ogenda mulango tugenda eyo tutandika okusoma kati era budduka emisinde athleti ate egyo twazizanyiranga emizannyo n'amasomero ga Northern Uganda Sacred Heart n'ebifo ebirala twalina ekiseera ekyo twalina ba Peace Corps mainly nga mu America interestingly ne mu Nordic countries so kubasomesa baffe twalina Sweden abadeni n'Amerika ngebatuyamba okusoma mixed school secondary school it was interesting twasooka nga tuli bawala ffeka kati mu senior 3 batugata ku Dr. Bote College ate after 1 year nebatukomyawo nebatukomyawo mu ssomero lyaffe netuvayo mixed school today
Dr. Botokole jali awo eri kumpi ye yali mixed nga waliwo like half a mile ngo tambulikika era nga tutambula kumakya tukoma wasobo then mu 1971 nga tuli mu senior 3 awo Amini yawambira government so netubeereeyo olw'erinnya lya Dr. Botokole netufuuka target ng'essomero balowooza nti wali obodi so nebetoola essomero lyaffe nebali ba security ate security nebali kumpi kuli wamu muli mu buwambe tuli mu buwambe tubeera omwo emmere ekedde kitulukawo teryayingira teyafuluma naye after ndowooza after about a week nebagenda nga balabye nti bano baana muliwo abaana basoga muliwo abaganda muliwo abakiyasoona naye nga environment yakyuka nnyo kubanga tuba tuli eyo manyi twayambalanga mini kakati bwe twali tuli eyo aminaga ntisagalvamu nti enayambadde tuddayo tutya engoye zaffe zonna bwezifaana olina okulinya baasi omwe kakati somehow posta zaali zikola nempandikiramu bibaluwa nimuga nti sina lugoye lwakukomawo waka nampeereza ekitengi nebakitunga mu modi gye bayita maxi masaayaye ekyo kiwanvu ddala nayambala okukomawo nga toyinza okutambula mulira oba kuva mu ssomero nga tolina sikaati enyimpi so gye nakozesa okukomawo naye nga tension yali nene nnyo mulamu byonna mulira olwokuba I think abantu bali batandise okubabuzaawo n'abaana abamu baga nti katonge bamubuziza tetumanyi gyali bintu ebyengeri ebyo byatandika mpolampola ng'ebisanga awuliza CBS tuli ne mukadde waffe Right Honorable Dr. Rebecca Alitwala Kadaaga program gyenvudde nange musajja wa Kabaka abiri matofu awuliza CBS atubuulira gyenvuddewe era nga bwe mumuwulira owekitiibwa olina kwokonya nti mwali mwambala emini ate ako kapteni ebiseera ebyo nga musolo gakkiriza mini skati tegafaayo tekyaliko ngero zitunga za mini nyimpi nogenda nasoberamu n'okumawo kuba essomero lyali lya gavumenti so teryali nti oba lyababiikirawo lyaki lyali lya gavumenti nga kintabuli nga kintabuli baana kibujjukira abaava eno e Buganda e Busoga twalina mmere zawedde twalina Miriam Kyofa kati ali Ghana yafumbirwa Ghana namusanga juzi 2 years ago nagenda yakura nemusangayo twalina Margaret Nudson yali mu Kyotala twalina Elizabeth Nakiwate twafa naye ntebe musaba naye nga avantebe kati abeera iganga waliyo Frida Wagolera waliyo abaava Bugisu nga ate ava mu Western baliyo waliyo Lwakaminjere waliyo Jennifer Kasoma twali mixed up wewa omaliriza senior 4 wakola otya osoma otya nasoma bulungi naye sayagala kuddayo lwatesho neze zaaliyo n'abakadde batya ekyebiza okudda bafuna ekifo gundi namusagala enamasagala kamukoli namusagala gyenasomera erefu yani nkola kungi nze bana basinga mu Uganda olukola arts sciences kakati namusagala eyo ekyanewunyisa nti Busoga district administration sponsoring abaana abasoga so yatuwa scholarship for HSC ngetusasulira gafizi Busoga district administration ezisasula baziweereza namusagali omwana gundi nogundi netusoma nga bazadde bagula ebikozesebwa byokka
agona gali amanyi ga gavumenti ya Busoga ebiseere kozi ebiseere byonga obwaki abazinga busoloozayo ku musolo actually zavanga ku sente za collections za Busoga district government wow omaliza senior 6 kikyaddira otandise okuvubuka myaka ng'emekolo 18 abantu bala senior 6 nenkola ku katono mu National Housing Corporation for vacation back then tugenda mu university 1975 Makerere okoze course kyo mateeka wewa ebiseera ebyo nga abetanira amateeka baba batya ngotukakubaita bulungi nnyo mwali era bangi bakati nedda twalozanga twali bangi kuba twali 60 people mu kibiina nange olaba nti tuli bangi nnyo era nga at least 10 balina okuba balina okuba buli mwaka nemugenda 50 so naye nga olina kubeera nti you among the best okusoma nga weekuli okusoma kosi y'amateeka ratio y'abawala n'abalenzi ng'eri etya mu mateeka yali ntono nnyo kati nga ffe twalimu obawala twalimu ne Justice Nsoke Justice Arach waliwo Betty Egwewo twali batono nnyo twali batono kati siwala kuba kifaananyi mwali batono nkaaga yes bannamateeka ki bajjukira obbibo ba ab'e Makerere Justice Wotera ngambi Justice Arach Justice Betty Musoke Kate Mulinde abandi Justice Ntende Kakuba yalinga mu civil aviation n'abala Makerere ng'eri etya ebiseera ebyo university interestingly Makerere yali tekyalinga Makerere eyedda kubanga ffe nga tetunagendayo ng'abaana abasoma Makerere one mufuna sente zebayitanga boom ufuna ez'ebitabo nofuna z'okukozesa nosona ne muholi ya residence wetwagendera nga boom tekyaliwo nga bakuwa sente ez'okugula ebitabo naye bazitwala ku University Bookshop kati ogenda nojja ebitabo batikinga nti ono atutta ekitabo kino law of contract kya sente west law of nagani kya sente west nga biggwa kati ekiri complication endala yaliwo twagira mu biseera byamu so nga enkolagana wakati wa student community university community ne Amini teyali nnungi ebyo nebyo ndi president alabiwulira kati nga tayagala biwulira ate nga ffe ng'abaana nga naffe twagala nnyo tutambula emirundi egiwera ku netutambula netujja mu town demonstrating netumugaa nti genda netumugoba twamugoba nga kimumutyangamukamuga tulikuwadde weekend va ku ntebe kusanyuka ndoza niyamanya ati era bano bayizi abaana batukima ne batukuba nga gwe omukuba nalukanga awo nga tuli serious nnyo nga tumugoba so nebajja ne babivedinga university ne bakuba abaana wali abafa n'abalala badduka tebakomangawo abantu kati nga munini muleera n'abalala baliwo around that time webaddukira so abaana bangi tebasobola kumaliza naffe kubanga baali badduse and so on so tetubeera nga environment yeyo gyetwamaliramu olwo mukyakalirawa musanyukirawa ng'abavubuka aba university mainly ku campus nga kuliko recent balero olumu betegese dance gudi Africa Hall etegese dance bintu byangeri eyo
of course abo nga bafaayo bajja mu tawuni White Nile biki walinga clubs ezo guti wagenda does I want to maybe twalinga campus anga lutambula ekiro muti watu banya abagundi ojja kusanga nabenda tenene bajja bayinza okuwamba ekiro so twakulira mu stress twasomera mu stress njagala kumuzaamu abatuwuliriza kayimba kikojjukira ebiseera ebyo bwowuliranga omulimu osikeero abayimbi abaaliwo kakati sizwebisaka kayitalinya kirikiri okusobola okayimbira okayimbamu kirikiri mapina ya mboga mapina ya sika simadde system katuumulemu n'akayimba ako kirikiri oli ku CBS katukomewo CBS FM